Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe Nkyalira Walumbe Ettanda. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu kitundu kyaffe ekyayita nga nsobodde okwebbawo mu kaato mwe natwalira Naaka ne Kongooli, naye ebyembi munnange nga tuli mu lugendo olwo Kongooli yabeera nga yatwabulira, bwe tutyo ne tubeera nga twatetenkanya ne tumuziika mu nnyanja. Twali tukyeyongerayo ne Naaka weewaawo nga naye yali akyalina obuvune obw'amaanyi. Nkwaniriza mu ssula yaffe ey'ekkumi, ekiro eky'entiisa. Twaseeyeeya ddala ennaku nga 6 mulambirira mu bwengula era nga tulya bikalu bitaaka. Mu kiseera ekyo ebiwundu byaffe byali bigenda biwonaawona era olwo nga tutandise n'okukwata enkasi. Newankubadde ebiseera ebimu empewo ey'amaanyi yajjanga n'etutwala akasiribbaggo, naye mu kutwalira awamu obudde ebiseera ebyasinganga obungi nga buba bulungi nnyo era nga buteefu ddala okuggyako obutiti ekiro obwajulanga okututta. Ku makya g'olunaku olwali olw'omunaana nga tuli ku guyanja ogwo, twatandika okulengera ekintu ekyatufaananirira okuba olubalama. Awo katono essanyu litutte. Eryato twalivugisa ndasi nnyo era nga tusuubira okutuuka ku kintu ekyakawungeezi. Mu kiseera kino emmere yaffe yali etandise okukeewa, naye olw'okuba nga twalina essanyu lingi nnyo tusuubira okuwona oguyanja guno ogw'emagombe n'okulya ekyemisana ku olwo tetwakujjukira. Twakanda kuvuga lyato ng'ekintu kiringa ekyeyongerayo obweyongezi. Obudde bwali lwa ggulo ddala, twagenda okulaba ng'eggulu litandika okwefuukuula. Agale nga kwe kwekulumula geekulumula, wamma ggwe nga ne kazigizigi atandika kukwata. Wano twatandika okutya kubanga ne gye twali tugenda nga tetukyalabayo. Bwe natunula ku munnange ne ndaba nga yenna ajjudde okutya newankubadde ye teyateranga kulaga kutya mangu bw'atyo. Waayitawo akabanga katono, enkuba ey'amaanyi ennyo n'etandika okufukumuka nga gye balagira olw'empaka. Empewo ey'omuggundu n'etandika ng'erimu n'ebigenda byesooza awamu n'okukaaba. Eggulu ne libwatuka era nga n'okumyansa kwe litadde, wamma obudde ne buggayagaya. Ekyato kyaffe ne kitandika okuleewa nga kisena amazzi ebbali n'ebbali. Ekiyumba ekyaliko ekyo tetwalaba gye kyalaga. Agayengo aganene ennyo ne gakuba akaato kaffe okumpi okukayuzaamu. Twalaba guli gutyo era nga ffenna tuli kumpi okusaanawo ne tutandika okusenderera amazzi nga tuyiwa ebbali. Twagenda okuwulira nga n'obuziina bwe twali twambadde awamu n'enviiri zaffe ng'empewo eyagala kubitutwalako. Naffe bennyini empewo yali esobolera ddala okutukasuka mu nnyanja. Twalaba obudde bukulaakulanye butyo era nga n'essuubi ery'okuddayo okuba abalamu lituweddemu, wabula nga tulinda kufa ne tufuna emiguwa egyali mu lyato omwo egyalungibwa mu nkusakusa z'emituba ne twesibira ku gawajja aganene agali gawaniridde ekiyumba. Olwo buli omu n'atandika okusaba Katonda we oba kisoboka amuwonye amattigga ago ge twalimu. Sikulimba, munnange eryato lyaffe ebiseera ebimu nga liringa eririko ebiwaawaatiro anti nga liddukirako ne mu bbanga. Nga tuli mu kubonaabona okufaanana kutyo, twagenda okulaba ng'obudde butandika okutangaalatangaalamu naye gw'omuyaga nga tegusalako. Obudde nga buli kumpi okukya, empewo n'eryoka yeetikka eryato lyaffe lyonna n'egenda erikuba ku lwazi. Lyonna ne lisesebbuka, ffe okugenda okwejjuukiriza nga tuli ku lwazi. Wano nze nalinga aloota. Mu kiseera kino Naaka nali sikyamujjukira nti tuli naye. Kyokka bwe namujjukira ne ntandika okumumagaamaga naye nga sikyamulabako. Kyokka kye nzijukira mu kaseera ako we nawamantira Naaka, obudde bwali bugenda butandika okuteeka. Ampuliriza omulungi, bwe tutyo ne tubeera nga tufundikidde essola yaffe ey'ekkumi mu bumpimpi bwe tutyo. Nzikiriza tujja kutandikira awo twongere okumanya biki ebyaddirira. Akuume atakuumira mpeera.